ekiwandiiko ekitongole okuva mu Bwakabaka bwa Buganda omusamize eyeeyita Kabaka w'Emisambwa. Balamusizza mwenna era okusookera ddala nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulungi ddala era atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Waliwo obutambi obw'enjawulo obuzze bulabikira ku mitimbagano nga bugezaako okuvvoola ekitiibwa kya Namulondo. Obutambi buno omwami Kafunnende Moses ono yeeyita Kabaka w'Emisambwa aliko omukolo ogwali e Nakateete mu Buddu mwe yakolebwako emikolo egimanyiddwa mu Buganda nga gikolebwa ku Kabaka wa Buganda yekka. Mu butambi buno mulabikiramu n'omusamize eyeeyita Ssaabakabona Jjumba Aligaweesa, ono nga ye yayanjula munne Kafunnende nti atuuziddwa ku Namulondo y'abajjajjaabe ekibulala nti era nti ye Kabaka. Njagala okutegeeza Obuganda nti bino ebikolwa eby'engeri ng'eno ebirabikirwa mu butambi buno tebyekuusa ku nnono yaffe yonna ey'Obwakabaka bwa Buganda era si bituufu n'akatono. Twebaza Ssaababiito w'ekibulala olw'okuvaayo ku nsonga eno okwanukula abantu abo abagezaako okutaataaganya abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga beerimbika mu bikolwa bino eby'obwewussa. Tujjukiza abantu ba Buganda nti ensonga ssemasonga esooka eri nti okukuuma n'okutaasa Namulondo. Era etukwatako ffenna era tuteekeddwa kukkiriza muntu yenna kuzannyira ku Namulondo wadde okutyoboola ekitiibwa kyayo. Obuganda busaana okujjukira nti nnyinimu abantu ab'engeri ng'eno yabatulabulako dda. Tusaana okubeegendereza kubanga ebigendererwa byabwe n'abo ababali emabega bireme okutujja ku mulamwa, wabula tunywere era tutambulire mu buufu bw'amaaso moogi. Nga bwe tuzze tubategeeza bulijjo, amawulire amatongole ag'embuga gava mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ekulemberwa Katikkiro. Muleme kutwalibwa buli kye muwulira abo abali ku mitimbagano. Ssaabasajja Kabaka